wamona atute ku Jaiden nze ba Jaiden nabakuliramu fa wake waffe twakulira nga omugenyi olengera enkoko ku mulyango ayingira buki buyingizi kwaba amanyi muli era nga babawe emmere kati waliwo omukyala yalina nga omwana nga yaakaabira ennyama ate edda baali tebatukiza kusooka kulya ki nyama gy'osembyayo kati omwana oli yajjanga kati nga mumanyi abaana abato nga obikkako ettooke ku nnyamayo ekitole omwana aleme ejjikola ki kati omwana yakaabira ennyama eri yonna n'agenda ng'aginyakula kati yasembyayo swaani yange yali agikwata bw'ati ne musimbula oluyi olw'ennyama namukuba oluyi ekifi n'akisula be naye mwategeera lwaki bazadde baali bagamba nti tosooka kulya nyama? Saakimanya. Ensonga yali nti abagenyi bwe bajja bakuggyako bujjeene ennyama bwe bajjako bujjeene ennyama mugenyi nga bamuwa emmere bw'abanga mululu nga bw'olya n'omala n'okijjamu nga banno bakyalina azze alowooza gwe tebaakukoze tebakuwadde tebakwadde zaabanga mpisa naye omwana ono yali akaabye ng'anyakula ebifi enyawo ze namukuba yasirika n'okulya n'alya naye omukyala teyadda kati abo ba Jaiden ne bwe mbeera nabo kati mmanyi obbagunjula kwegamba ng'ofa butakwata ku nnyama yo teyagikwatako kati kitegeeza nakula nnina omululu gw'ennyama kati nalujja ku nnyama tokola ki tomuleetako kajanja naye maama yantunuulira ekisali taata yasanyuka ogamba tatange yali musajja muzibu nnyo n'agamba nti otugobedde kanaakaana ng'ekitutulugunya kimuluma naye teyali ayagala nnyo abantu naye nga tayagala muntu anyigiriza mwana we yali taata wange omulabe wa Tronas Media tukusanyukidde nate n'olwaleero kubanga kwoli weebale nnyo weebalire ddala okwekuumira ku mukutu weebale okusharinga weebale okukomentinga weebale okusubscribinga buli asubscribinga wena kyoba oyongeddeko ku Tronas wamu ne Tronas ne ttiimu yonna tweyanzeege kwetuli okubaweereza commenting otugambe nti munnange gundi ng'aludde okulabika tujja muleeta publicity enkutumiddeko muganda wange oluzungu luntawaanya lwa publicity naye ng'era saawa yonna tumukomyawo tulabe embeera gye tutambula naye naye ng'oluzungu bambi lusi lusukka olwa publicity n'olaba ng'ensi ekusobedde ng'omuyitamu Oluganda agamba mutabitegeera ategeera luliwa luzungu lwa publicity ana luzungu naye yagamba nti ebintu by'okukwana bizibu okukwana mu Luganda naye oluzungu lwangu y'ebintu anti lulimba oluzungu lulimba lutemako kati mu Luganda luba olyakubuuza manye ebigambo by'Oluganda buli kyoleta kibaako ekibuuzo kati oluzungu aba yeewaza ebibuuzo publicity nkutegedde nti oba weewaza ebibuuzo kwano kuba kwebuzaabuza aba asazeeko ebisinga obungi okay tuline Nalujja kadde waffe tusobole okuttaanya ensonga ezimu n'ezimu buzaako mulabi wa Tronas Media mulabi wa Tronas Media nkulamusizzaako obudde tebunnagenda wala bagamba mwasuze mutya ate era mwasiibye mutya ate era mugenda kusiiba mutya omanye ensi nnyingi ezetulaba za njawulo kati waliwo abeebase waliwo ali mu buli lyagenderera waliwo agenderera waliwo agenda zuukuka olwo n'agenda zuukuka buzuukusi saa ziriko bugenda kukya kati kati bwe tugamba bugambi mwasuze mutya mwasiibye mutya oba musule bulungi olwo n'abagenda kwebaka bintu bizibuzibu naye nga kyonna kyekiri mbaagala nnyo nembeebaza okwekuumira ku Tronas Media nembeebaza okutufuula ab'enjawulo wabula osubscribing noteekako kaddatako oba otutadde ku level endala mwebale nnyo kubanga mutwagadde olwaleero tujja kuba tulina we twakoma ojjukirawo bulungi
obukyayi mu byobufuzi bususse ate bweyongera ate we tugenda ke kaseera akazibu banaye tusaba busabi wano ku Tronas Media n'obuwombeefu obukyayi mu byobufuzi tumanyi eddagala lisobola okubaweebwa okusobola okulaba nti bukkakkana naye ffena tuli bantu tukkakkane ekyo kyokozesa kye kituufu kubanga eddagala teririiyo olw'ensonga nti entalo obukyayi omuntu abuleeta olw'okuba nti tulina emyoyo gy'obwannakigwanyizi kati obwannakigwanyizi bwe butuleetedde empalana n'entalo mu byobufuzi buli omu alabanga ekyo kyandibadde kike awo wooli alabanga ye yalina okukola ki yalina okutuulawo yeegwanyizaawo kati ateekawo embeera yonna eyonoona munne alabe nga ye akifuna naye ate baba leero abamanyi talina busobozi bukituukako naye waakiri ffenna tukikole ki ffenna tukifiirwe tiimu ffenna tubifiirwe bannange ekyo si kituufu naye nga tubagamba tubasaba mulabe engeri yonna gye muyinza okikwatamu ekintu ky'okubeera nga mwekyawoga oluusi oyinza okusanga nga ate gwe kennyini gweweefiiriza ng'olowooza nti ofiiriza oli naye ng'ate gwe kennyini gw'oli mu kwefiiriza anti obulamu lugendo terukoma lukoma omuntu amaze kukola ki kufa naye ate ndabye nga ne bwafa waba badde alese omukululo eriyo abasigala baguganyulwamu nga bakutambulirako yadde omuntu akoze eki afudde kati okweteekamu entalo n'empalana ono ayinza okuvaawo naye ng'ate oyinza mu maaso okuganyulwa mu ye mazima nga totegedde noyesanga nga kyoli n'owulira nga n'ensonyi zikoze eki zikukutte noga naamutunulako ntya mulinako eyagenda okusaba omulimu teyamanya nti ofiisi gy'agenza okusaba kampuni gy'agenza okusabamu omulimu ali ku pano y'omu ku gwe yalemesa balina gye baali bakola oli yasooka okgenda bambi ng'ono amulemeseza mulwanyi amwogeddeko buli kimu n'agenda n'afuna awala n'aba munene ono naye bigaana eri byegira ensi emukubye ateekayo asaba omulimu bamushortlistinga ate omuntu nga bamutuusaako obulaba aba mubi ono erinnya yaliraba naga naye oba yeye kamushortlistinga endaba oba yeye amale kutuuka era yali ku pano ekigenda okukoza interview okusunsula abagenda okufuna ki ono yatta ebigere ng'ayingidde ng'amulabye naye ono n'atekako embeera emulaga nti it's okay jangu otuule naye teyagikola interview ani abayefiiriza ani abafiiriza munne naye ate ono agamba nti ye yali wiringi omuwa omulimu amulage nti ensi tekoma kuba yamala bwe yafuluma yamunoonyaako naye bonna bwe yali alina connection ezimumanyi waali bali tebakyamanyi waali aga namunoonyeza nga njagala ajje muwa omulimu ategeere ensi kuba bwe twayawukana yali alabika bulungi ate yagenda okujja nga alabika ki bubi nga kiraga nti embeera emukola ki emukubye ndowooza olaba nti gwe wayisa obubi n'akulumirirwa atuuke n'okunoonya ensi tekoma ate n'ensi ekuba ensi tekoma kati okwesimbamu empalana n'ogisimba n'owetekako olutalo n'owalana banno n'olimirira olwo omuti gw'omaze okusimba otandise okugufukirira amaki gujja kudda naye ebiseera ebisinga abamu guddira gwe kennyini kagusimba n'otandika okukaabira mu miranga gyagwo so bannabyabufuzi bannange obukyayi kwe twakoma era tugenda kwongerezaako awo mpola mpola tulabe n'ebigenderako kubanga obukyayi bulemesezza enkulaakulana kituufu emirimu tegitambula kituufu temuyinza kukola nga waliwo eyo embeera mubitunuulira kati olwaleero mubitambula mu byobufuzi katunuulire gavumenti yennyini ekibiina ekiri mu bukulembeze oba tunalabo ng'emirimu egyanda gikolebwa gavumenti tegitambula kubanga bo nga bo mu kibiina mulimu empalana beerwana
abandize nga bogaba botekemu essuubi nti ab'opposition kabajje ndoza banaaba n'omulamu abo banaatereeza kino nabo balaba bamwe batandikiddemu ntalo essuubi liba likusigaddewa ebyobufuzi biveewo bakikubira akalulu mu palamenti ewaani basinziirawa wa sipiika asinziira mu ki ati ye bwe bivaawo constituency gyavaamu n'asigalawo nga sipiika okubimenyawo etteeka eribijjawo balijjawa omukulembeze ali waafuge paka balijja mu constitution yakolebwa abantu balina okudda bagambe ebyokulonda bikole ki biveewo kubeera okugenda bibeerewo byamala kuba tuddemu mu byobufuzi ebibiina by'obufuzi ebingi bikomewo oba tebikoma ne tukuba akalulu lyali jjuba linakina baasi ne balonda ebibiina by'obufuzi ebingi bikole ki bikomewo naye ebintu bwe bitandika olaba ng'ogamba batwapapa nze okusinziira bukyanga tukuba jjuba baasi okuzzayo ebibiina by'obufuzi ebingi ndowooza twapapa twandibadde tukyakkiriza pulezidenti kye yali aleese ng'ekirowoozo kye nti twakava mu ntalo ebibiina by'obufuzi gye bitukomezza sooke tumale okutambulira mu ambulere eyawamu movement tumale okwetereeza kyokka tuddemu ebibiina by'obufuzi ebingi mu kiseera ekyo bakadde bange baawummula alla abasaasire baateekawo embeera era neebeera ŋŋombo asibye bannabyabufuzi emimwa atusibye emimwa kati emimwa gyateebwa boogera omulabi wa Tonazi Media bakubuuza omulabi wa Tonazi Media mbuuza emimwa gyateebwa akalulu ne kakubwa ne tuzzaawo enkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi kati boogera naye nga gye boogera bwe baba boogera batereezezza ki mbuuza tulinaawo omanyi watonazi nga tannanziramu gwe nziraamu omanyi ebyobufuzi bizibu webibeeredde ebizibu endowooza ekintu ekisinga obukulu abantu kye banoonyaayo ssente olwo ne tubeera mu ttogge twafa tuli ku ttogge oli kasita afuna kyazza wano muntu omukolo naye nga gye gukkamu tolaba bwe guvaawo abeera talina kiyaafunye ebiddako byakwerabirira kakati awo wewali okuba nti eggwanga lyaffe ani agenda odditereeza bantu ffe nnyini baana Uganda nga tusinziddewa okutereeza batuddeyo wali mu constitution kubanga ffenna kati tuli mu ggwanga Uganda eyagaana okusayininga constitution ng'ekibiina kye mu 1995 kyasindika abakiise bagende bateese ssemateeka naye ng'ekibiina kye tekyasayininga kyekalakasa ne kyekandagga ne kifuluma bwe kyafuluma ne kiga tekikkaanya na biri mu constitution tekyasayininga olwaleero bonna baogera ekigambo ekyo ssemateeka ekyo takikola ki takikkiriza eyasayininga n'ataakola ki n'ataasayininga bw'okakosa otya ataasayininga by'owagaana okusayininga byatereera oba byasigala nga bwe byali ngwe wagaanira okusayininga byo byali biki kubanga abaaliwo mu 1995 baffe bannalujja nina abaana abakuze abagenda okusigaza eggwanga lino nga balikola ki balitambuza bamanyi obuzibu obwaliwoko nga bateesa ssemateeka bamanyi na biki ebyaliwo ebyatuukibwako ne bye bakkaanyaako
nedda ani agenda obbagamba mwe bannalujja abaaliwo baffe abaaliwo kale teba tuvaayo ne twogera omulabi wange wa Tronas Media ng'agamba balaba anti oyo awagira Museveni kimwogeza ayaka yalidde nina lujja tobanga walidde tufe mu byambu iza kuba walidde nga sese nizo okuba nalidde naye obuno obuswazi nze muntu aina wama omulabi wa Tronas Media nze amaluma tegandiisa mpa abaana wakiro ogula hafu y'ennyama n'ogitwala kiro kwota okusinga lwondiise eŋŋaŋa mbu yo nnene kandye kwota nga ndidde ennyama ndi akatono naye nga ndi mumativu naki n'ekyo nze era tebali kinzija muze kwota y'ennyama emmala nensanyuka temwena ba Jaideni Jaideni yakuzza ku Jaideni wamona atute ku Jaideni nze ba Jaideni nabakuliramu fa wake waffe twakulira nga omugenyi olulengera enkoko ku mulyango ayingira buyingizi kwaba amanyi muli era nga babawo emmere kati waliwo omukyala yalina nga omwana nga ye akaabira ennyama ate edda baali tebatukkiriza kusooka kulya ki nyama gy'osembyayo kati omwana oli yajjanga kati nga mumanyi abaana abato nga obikkako ettooke ku nnyamayo ekitole omwana aleme gikola ki kati omwana yakaabira ennyama eri yonna n'agenda ng'aginyakula kati yasembyayo swaani yange yali agikwata bw'ati ne musimbula oluyi olw'ennyama namukuba oluyi ekifi n'akisula be naye mwategeera lwaki bazadde baali bagamba nti tosooka kulya nnyama saakimanya ensonga yali nti abagenyi bwe bajja bakuggyako bujjeene ennyama mwe bajjako bujjeene ennyama omugenyi nga bamuwa emmere bwabanga mululu nga bw'olya n'omala n'okijjamu nga banno bakyalina azze alowooza gwe tebakukoze tebakuwadde tebakwadde zaabanga mpisa naye omwana ono yali akaabye ng'anyakula ebifi by'ennyama ze namukuba yasirika n'okulya n'alya naye omukyala teyadda kati abo ba Jaideni ne bwe mbeera nabo kati mmanyi obbagunjula bagamba ng'ofa butakwata ku nnyama yo teyagikwatako kati kitegeeza nakula nnina omululu gw'ennyama kati tenalojja ku nnyama tokola ki tomuleetako kajani naye maama yantunulira ekitali taata yasanyuka ogamba tatange yali musajja muzibu n'agamba nti otugobedde kanaaka ng'ekitutulugunya kimuluma nate yali ayagala nnyo abantu naye nga tayagala muntu anyigiriza mwana we yali taata wange oba walidde n'obuswazi amaluma tegandiisa mpa abaana naye nga constitution bwe tuba tunaatereeza ebintu byonna obuyinza bwaffe bantu bwekiri ate obwaffe abantu era tulina busimbuliza wa mu constitution yerimu buli kimu ky'olina okuggyamu ky'olina okwongeramu ky'olina okutereeza badde linako engenda kwogerako naye kankaleka abasajja bajja kuntwaraganya koogere kubano abakalu abagumu fe tulina okwogera ate ogenda obulira ng'omusajja agamba abasajja abantu bonna obuyinza babubaggyeko nagamba people power kati zimba sibitegeera oluzungu ne rubinnemu kutukwawulaawo babajjako obuyinza ate wamma okyogedde ogamba tolina buyinza ate ogwo ogamba maanyi g'abantu mba sibitegeera era twagalayo omuvunuzi atutereeze bulungi ensonga oluzungu lutawanya luganda luba n'ebibuuzo oluganda balwewala ebibuuzo bingi kati olwoba tokitegedde nzisawo kati basi kategedde naye nga muntu olinga atulaga nti fenze bwenkubamu kati nengattagatta ngamba nti ategeeza nti obuyinza buli muffe ate nga wali ogambye tulina ddembe lyaffe kati nesitabitegeawo nemba nsigadde nga ndi mu bbanga aba abuzaabuza gwenabyabufuzi nakugamba munnabyabufuzi alina amakubo aga ng'ayagala kuyisaawo ye kyafunamu oba kukotogera gw'oleme kufuna mu kiri akikulemye mu bugenderevu nosigalawo ng'ogamba kati gwe olina okusigala ngawo
ng'omuntu oteekamu obwongo obubu ddala kituufu tolina ddembe lyo ndirina ddala kituufu ono dictator simanyi eyo tuveeyo tuddeyo constitution olwaleero ekikulaga nti obuyinza bwaffe ntunulira guno omusango oguliwo ogwa retired Kano Kizza Besigye retired Kano Kizza Besigye nalinayo n'akanya n'erinnya eddala Kifeefe Maasombira gagenze emyaka gye gatutte amaaso gagenze oli gaali ndege maaso ndege emyaka tegirimbika myaka kali gatutte naye oli yatunula ng'olaba ttaala omusango guno bw'obanga onoolondoola ebyentambula y'ebintu mu Uganda gwe gwandibadde gukuwa ttooki ogutya bagenze ne bakugamba mu kooti masho ti omusango Dr. Kizza Besigye bamukole ki bagujje baguze mu kooti zaaki mu high court zino eza bulijjo z'abantu ba bulijjo baasigikiddewo okubanga bakimenyawo bakozeseza article ki era eri mu constitution kati awo nkugambira nti olumu tukola ebintu neba nga kijja kulya ggwe kyegambye nti osiga omuti gw'obukyayi n'omala ne gwo n'ogufukirira ne gubala ebibala n'obyekungulira gwe kennyini gwe constitution bwe yali ekolebwa mu 95 ndi mukazi mukulu oba nali weeno oba nali weetaano ntegeera nzijukira bye nnakola ki bye nnalaba ne bye nnawulira omwami Dr. Retired Kizza Besigye yali mu CA ng'agenze mu kanso ya Army ye yali omukulu ye yakiikirira oludda lw'amagye mu constitution abakulu abali ku ludda lw'opposition by then bamwami Damiano Lubega Ssemala Kizito n'abalala ne bakaayanya nnyo ekyamagye okubeera mu constitution okuteesa CA ne babagamba kiba kirungi amagye gano okubeera wamu nga mugenda kuteesa amateeka agagenda okufuga ki eggwanga nabo bayisizeemu agaabwe ng'amagye bwe banaakolanga emirimu toyinza kuŋŋamba nti eyali akiikiridde oludda lw'amagye mu constitution etteeka ne liruma lyasayiningibwa okukozesebwa mu kooti masho nga teyali sayininga ye Dr. Kizza Besigye ye yalimu ye yateesa kooti masho eri mu constitution ani yakiikirira amagye yawaayo ebirowoozo ebyo ye kennyini Dr. Kizza Besigye si yakiikirira amagye mu constitution ya Uganda era n'ayisa ebiki amagye bye gaagala gabeere mu constitution kooti masho ye yagisayininga ebeere mu ki ng'ataddemu n'abaani abanaawozesebwanga zonna bagamba mbu bamwozese ng'omuntu wa bulijjo oli retired Kano ekya Kano akyejjeko baatugamba mbu once an army never out once in never out kubanga kalika retired bandikajjeko ne bagamba retired once in amagye once in never out kati olwo kati baba nga basazeewo okubanga Dr. Kizza Besigye omusango guzzibwayo mu kooti yaki eya bulijjo kati abatwalibwa mu kooti masho be baani kitegeezeyo atika eveewo kooti masho eggibwewo ddala mu ssemateeka ekitasoboka nga kisoboka bakyuse naye ffe kennyini ffe tutamanyi tetwafuna bantu kutusomesa ssemateeka ate abaliwo abamanyiiko ebitono baffe bwe twogera batulaba buki bulala ssemateeka oyo bwe yali ateesebwa baatuwa emyezi tubawadde emyezi 18 okubanga ssemateeka awedde okukola ki omwaka gumu n'ekitundu okukolebwa
nzengezeza naye gyali tegiwera iba gyali myezi 9 era najyo mingi ne babagamba okukola ssemateeka abenga akoze eki awedde n'okusayininga ng'eggwanga limukakasizza ne wateekebwawo okulonda era nga bulawo nomination wezaabaddewo ezaaba nezabekawempe zaali nomination abantu ne balonda abantu baba bagenda okgenda mu CA ewaffe Bugere taata wange ye yajja Jamiru Lutalo ye yava ewaffe Bugerere Kayunga gyali mulamu gyali sobola okgendayo n'omujjako byonna yabimanyi n'okunsinga wannamugamba kimugamba taata togeza nakimugamba nakati nkiddamu nze mulabi wa Tonazi Media sikkaanyangako ndi omu mu Uganda oba mu Buganda nze sikkiriziganya na lulimi lwange Luganda lufuula national language sikyagala omulanga n'awulira omulanga n'ategeera ki anti bo kye baali baagala mbu Oluganda lufuulwe national language nakati ndaba bazembe bakikubira endingidi nenze sikyagala omulanga omutaddewo batuwa olulimi olulala olutugatta ffenna naawe n'oli n'omulala naye nga si Luganda Swahili kiyinza otugatta obukyayi obwatutuukako mu gy'ekinaana okuttibwa kwonna bwava ku lulimi lwaffe tulusigaze nga tukyali lw'amaanyi nga lwaffe si lwa ggwanga lusigale nga lwaffe nga lwange nze Omuganda ng'olwa Uganda lulala tomanya n'olulala walijjawo omulala alinga oli eyatutta naye n'atutta buki ate oyo agenda kumalawo olwo ekyali e Rwanda kirituuka e Uganda kuba aluwa boogera Luganda baale boogera Luganda olwo abatta buli ki nagamba kankomyewo Kabila entuufu nze tata ne mugamba naye tata musi eyalimu bwe tubanga bakugambye Dr. Kizigiritanekano Bikiza Besigye bamugye mu kooti marshal olwaleero court constitution eddemu eteekebwewo etunulwemu Kizza Besigye afunye abamulwanirira agiddwa mu kooti marshal ataliiko bamulwanirira awozesebwa mu kooti marshal ye agenda kuvaayo atya era yalitegeera lwaki ateekebwa mu kooti marshal Dr. Kizza Besigye atubuulire ensonga lwaki yayisa kooti marshal mu constitution ya Uganda era nabaani abaali balina okugenda mu kooti marshal Dr. Sawazi ntasobola tubuulira kubanga nga lwaki tatugamba anti watasobolera engeri gyalimu bagiyita nkomi oba nkomi oba si nkomi okusiba mukwate kikugaana kwogera bw'abanga abadde agenda Erias Lukwago n'ababuulira naffe atubuulire naffe aveeyo atubuulire bannamawulire bamanyi omuteekako zi kamera aweeyo obudde atuweeyo gundize nga ku Tonazi Media musajja affe ali mu nnaku olaba abeera tunuleyo waggulu nakomobwa yejjusa ki alaba bye yateekako omukono kubanga nze tojja kuŋŋamba kooti marshal yayingira etya mu constitution ya Uganda nga ye yali akiikiridde amagye naye nkubamu akafaananyi nze njaga omulabi wa Tonazi Media kyebuuze nze mmanyi kyenjogera nkikakasa omulabi wa Tonazi Media ngooza kyenjogera si kikakasa genda obuuze abalala Dr. Retired Kizza Besigye ye yakiikirira amagye mu constitution ya Uganda yali army commander n'akiikirira amagye ne bateesa constitution kooti marshal yayingira etya mu constitution ya Uganda etuuka olwaliro okubanga esibirwamu abantu ewozesebwamu abantu kubanga abantu tubadde batugamba nti ab'amagye bokka abazziza emisango nga mujaasi yanaagendanga mu kooti marshal ne kati n'abaana ne bayoola ku street babatwala mu kooti marshal amagye ge gamuwozesa ne byalina okwogera tabikola ki tabimanyi ekitegeera kati bwe kibanga Kizza Besigye kennyini kasayininga tteeka baamugyeyo ne bamuzza mu kooti ya bulijjo akakawayiro kave mu constitution kagibwewo bwe baba tekagibwawo bakalongoose ennongoosereza
nti amagye gokka ng'okyali active in service bw'onozzanga omusango amagye ge ganaakuwozesanga. Balekerawo okutwala abaana baffe ba civilian mu kkooti z'amagye, baleme kutunulira Kizza yekka ate nga ye kalisayininga. Obusungu bwange wembulina ate buviira ddala ku ggumba ku ntobo y'omutima gwange mbulina. Ye yasayininga, lwaki wasiga amaggwa bakugwe bakututeera ate kati okuba enduulu. Maggwa ge yagasiga olwaleero bamututte yakuba ki enduulu. Babadde bamutwalanga eNaggalama ng'anyega, abadde tanyega. Lwaki yateekayo eyo mu constitution? Lwaki bamututteyo akubye enduulu era bamulwanirira? Abataliiko balwanirira bo bagenda kubeera batya? Obusungu badde ndowooza buva ku ggumba, naye kaakati bagambe buviira ddala ku ntobo y'omutima. Wano wansi wano kwe butudde, awo tetumanyi omutima guli luddawa. Mulabi wa Tronaz Media nawe Mr. Tronaz. Tunuulira omwana eyayoolwa nga bamutwalanga mu kkooti masho okuwoza, naye nga n'amawulire tegamulondola, tegamanyi naye gy'ali eyo. Talinayo munnamateeka yali amulwaniridde kumujja mu kkooti masho, kumuga nti ono civilian kadde mu kkooti zaki za bulijjo. Tobawulira? Mbawulira. Baani anaabalwanirira? Era abalwaniridde Besigye omusango guzza eri bamulwaniridde nga basinziira ku ki? Lwaki talina kuwozesebwa wali? Enziza y'omusango yetaguganya mu kkooti masho oba ye ng'omuntu? Kwe banaamala otwawulira kati batubuulire kkooti masho abalina okugendayo okuwolezaayo baabazizza misango ki? Ekyo kyagala kwongera kutunnyonnyola sooke kutegeera nti kitegeeza omuntu agendayo abeera atya, azizza musango ki? Era afaanana atya? Kuba babanga si banje gokka, nange mwananchi. Kati nze mwananchi nnyingira ddi mu kkooti masho okuwolezaayo, mba nzizizza musango ki? Kiyamba abaana baffe mu ggwanga benyigira mu kwekalakaasa, benyigira mu byobufuzi. Bino byatandise. Bagenda bayoola, babanoonye Nalufeenya, babanoonye ekitalya, nga bali mu kkooti masho gye babakoze eki omusango. Nabo bakitegeere nti nobo bwenyigize mu byabufuzi ebingi n'ogenda mu kkooti y'amagye, olwo tuddayo wali wagente ebyobufuzi babikole ki? Babijjewo. Bwe kibanga kyekyo nga buli gwe banaakwatanga mu byobufuzi bamutwala mu kkooti ki? Mu kkooti masho. Era nti wenjaga mwami Besigye atunnyonnyola, bwe babanga ye batulimba nti byabufuzi bye bimutwazaayo, tulina ssuubi ki nti abaana baffe bonna bazze bayoolwa mu byobufuzi si be batwala mu kkooti masho? Era nina kukakasa ki ti akalulu akanajjaako omuliro abaana bange, abaana b'eggwanga banaayoola tebatwalibwe wa? Mu kkooti masho. Era nina bukakafu ki ti abaana abo abaliyo n'abanaatwalibwayo banaatunulwamu ne bataasibwa. Ono kasayininga tteeka yaggiddwayo, nze yannuma. Obuvunaanyizibwa bukukwasibwa naye kyaddaaki bufuuka ttabu kennyini. Talina ne bw'ayinza gaana ku kinaakyeyamba. Omanyi wano Lukwago yatapusayininga etteeka n'amala n'abyerabira. Ate oyo erya mmeeya w'ekibuga okumuggyako obuyinza abeere mu loodi ye yali sayininga. Eddakiika 2 n'agamba nze ngenda ku bwa loodi mmeeya. 10 Novemba gaali ennaku z'omwezi 2 sirimwerabira, baamubuuza ku leediyo ne bamugamba naye mukulu Erias Lukwago wasayininga etteeka erijjako mmeeya w'ekibuga obuyinza, ogenda nti ngenda ddirwanirira budde. Namuwulira bulungi ku leediyo kwe yali, kati oba alirwaniridde ne lidda emyaka gy'amaze byenkugambye. Kati yakkiriza. Yalina obukyayi bwe bwamusayiningisa etteeka eryo ng'alina gw'alowooza nti y'anadda
amulwana amunafuye netuddayo kali olwaleero yakirimu yanafuwa bwakuba enduulu bwe yewoganira bwe yeekubira eŋŋoma bwazina omukolere ki obukyayi mu byobufuzi omukolere ki kubanga nekye yakola akimanyi Erias Lukwago lwaki talina buyinza lwaki takola ekisinga okunnuma Nalujja nti ffe abali eno bakadeideyi tubeera tetumanyi ante mwagala kumanya ne balyoka tugenda kwekalakaasa enkya mwe temwagala kumanya naye nze mmanyi era nsibeera mu beekalakaasa kubanga n'olyoka owulira abantu babawuuba emitwe era mpagira gwenjagala ate nga nina ensonga lwaki muwagira nze era nabagamba nze siri nsowera nti kubanga nawe gundi yeesimbye kangende eŋŋangwa ku buli ki nedda nze ndi njuki noonya kimuli City View Gardens Nansana Bujoko ekifo ekyomulembe omuntu wosaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne kekisi eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujoko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujoko. Twatwetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 City View Gardens Nansana Bujoko. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 7 Chembade mwagalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bujoko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo eridda ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 nooti 7 42 anamunya insanvu mumuka noonya kimuli ngwa wenzija mugaso enjuki ebeenoonya mubisi mugaso enjuki tegwa ku watali kimuli ejjewo ki tewali enoonya wali muki awali ekimuli awali omugaso gweyagala weegwa bwe kuba kugiteega bw'olina emyembe nga gimulisizza ebeera tevaawo awo weegwa era weewanya nti egudde oboga nti musulo enoonyawo ddagala lyegenda okuteeka mu guli omubisi yo yejjanjabiza abantu omubisi tebaguveeko yo yeekolamu omulimu kati nze ndi njuki siri nsowera nti ngwa buli wensansi okitegeera kati balina byabufuzi nnonda gwendabamu omugaso ndowooza mukitegedde ye Nalujja gwalabamu omugaso gwe nnonda gwalona n'agamba nti munnayize ngwa naawe oba mpangula naawe awo tobuuza abeera ani Rosemary Senninde nagwa n'oyo Nansuuga ne bwadda kati ngwa naye oba owangula naye oba mpangula naye wano ku Tronaz Media Rose Senninde Honorable tukwagala nnyo weebala emirimu gyonna gy'okola tunaatera otukuliize Kawempe sawa yonna ayingirawo Kawempe wabula olabye baaba wange olabye neggwanga Uganda era essaawa yonna baaba olabye neggwanga lyo Uganda naye nga nzeeyo navaayo naye nga kyenjagala omulabi wa Tronaz Media tandika okuba n'obwongo obubwo olekerawo okutambulira ku gundi yagambye gwe kikyolowooza okole ekyo kubanga nze olwaliro bwe tutunulira constitution ya Uganda ebitunyiga bingi naye baali bagimaliriza batandika okuteekamu katemba abaamuteesa leero ne beekandaga luli ne beekalakasa ebbanga ne ligenderera
bwe ligendera jjukira ssente zateesa constitution baali batuwadde mpe banja yali looni ng'eriko ne time limit bw'etuuka ebbanga eno nga temunnagimala kati baalina okwanguyiriza basayininge constitution ekole ki n'abagamba bannaye katemba gwe mutaddewo tubiveemu tusayininge constitution tunaagenda nga tutereeza buki butereeza naye bali tubalage nti tugimaze bwe kityo bwe kyali olwaleero tuterulemedde constitution gye tulwanirira ebyali tebisigadde tebiwedde nakati tebiggwanga naye tebaddangako kutulaga kino na kino nakino kyekyali kisigadde kirumira bwe baagezaako okwagala bagijjeyo kubanga obuwaayiro bwalimu akamanywera akabasa yali federo Buganda gwe yali eyagala mwalimu landi biiru n'emyaka time limit omukulembeza n'amalanga ki myaka emeka bye byasinga ennyo okuleeta akabasa okitegeera mu bintu ebyo constitution ne bagamba kale tusayininge tunaagendanga tulongoosereza mpola n'enkwata y'ebyobufuzi tunaakolanga tutya baali bakomyewo ababaka baffe abalungi aba palamenti buli kisanja eno ya 8 eno eriko ya 8 ya 10 yakumeka eno eriyo baali eyakomawo ko palamenti omubaka wange nadda n'akuba enkuŋŋaana n'enzibeeramu omugenzi Israel Kibirige Ssebunya ye yadda n'atambula constituency manyi kye yali yeebuuza emyaka mu constitution ku mwana gikome kwemeka nga baagala gijjayo ku 18 bagisse ku 10 n'emeka 15 era wandifunye kati by then singa kyayita wandifunyeyo omulala era addemu agisse negiremerayo abantu bagiremezaayo baagaana naye katolooza kasaa zino gyandibadde kumeka emituufu kwebiri wakati abaana bagezi nnyo endowooza gisaananga 8 kati baagaana ye kennyini bwe yamala okugikuŋŋanya n'aga nti nze nganze ndaba kino twandikirese emyaka ne gikola ki gwe omuzadde bw'oba weeteerawo ekipimo ku mwana wo okulaba nti omwana wange ddala wano aba akuze oba wano aba muto nereka eggwanga lisigaze emyaka gye likola ki gye limanyi 18 okitegeera naye n'abaaliyewo baali ekiteeso kyandibadde kyakujongeza mu maaso nti abaana ku gino emyaka 18 omwana abakyali muto tumuteeke ku 25 naye naze nkyagenda kuziika nandikututteko wali kasaawe kaba scout olabe maama single mother alina 18 years bwe twayimiriza ba single mother naye n'ayimirira 18 years single mother alina omwana we amwerabiririra yagaba single mother be bali wanange ndi single sina mwandu single mother yalina omwana talina taata wa mwana si kye bayita single mother manyimu ab'oluzungu mubuzaabuza nze nkugambye oluzungu luno si kye bayita single mother nze ndowooza aba yafumbirwa n'akola atya n'avaayo n'abeera atya oba oli awo n'avaayo abaana n'abalemera omanyi abakazi balina olugezigezi n'akajanja wadde nawe ne baddira abaana bano n'abalemera olw'okuba ayagala eri wabeere baveeyo bya naye kati bano abasajja b'ennaku zino obatutte nti neyanziza kati omukyala yakoma okutegeera essanyu ly'omukyala nti aba n'omwami ku myaka 20 mu egyo mwena taddangamu obulamu bwe ali mu 6 yazaala omwana ali ku yunivasite yamwewereredde oyo ye bamuyitaani ate yafumbirwako ogambye basingo mala bafumbirwako kakati oyo abeera ani
oba bawe yafa yafa jali nkugambe nono w'emyaka 18 n'omulenzi yamuzaalamu yamugambye tayagala kuzaalamu ye alina gw'anoonya okuzaalamu abawala mwesiba nnyo ku basajja tubagamba omuntu atagwagala oba omulaba naye gwe ne mwesiba ku bantu kubanga akugulidde ekifi ky'enkoko obirabye bakozesa luzungu you know you are pretty ate bannaye kankubulira you are so nice nalojja akagambo nice ne pretty abakazi kabatta beautiful ebyo byennyini bibaleetedde ebizi kale byemuwa yenna nalabanga ali mu bbanga kukakananga senga mugaye naye nkwagala ondabikidde bulungi ajja mubuuza kuki nze senga bano bonna boolaba ebigambo biba bingi mu Luganda naye mu Luzungu biba bikolwa kati gwangamba mbu single mother yaba yafumbirwako bangi abazadde abaana nga yagamba nze nja kuzaala naye sijja kufumbirwa n'omusanga n'abaana be banene nga tafumbirwangako ng'abali eyo yabeera ki mutubuulire basingo maaza be batya laba erimbika mu busingo maaza nga bamuba namwandu namwandu wamma omulabi wa Tronas Media omukyala yenna Bayibuli n'etteeka lya Uganda gwe lyalangirirako nti oyo namwandu ng'olina emyaka 6 wamma bw'oweza 6 kalweko kaawo dakiika 3 oyo yabeera namwandu atannaweza 6 oba n'eddembe n'emikisa 99 ku 100 okuddamu okukola ki abakazi beesiba ku bintu nze nina mwandu banoonya baagala kubba bintu okuleka ng'asazewo nti wano bwe yafa sijja kuva wano naye leo obutonde buba banja ne babizaako balamu baabwe babatwala emisinde abakazi bazza nako nno mu bwannamwandu bamanyi okuzza ku baana naye omubuuza kate namwandu nga zizzaako so nga namwandu talina kuzzaako omuzimu gwakomyewo omanyi waliwo omwami yamukubulira ngaokomye mukamati nangume yagenda bweru mutumiddeko kuba ye yabugaanirawo yali mutuufu omanyi kankubuulire obuzibu bwe tuyina buli bumu tetwagala tubuulira mazima omuntu akubulidde amazima noono akwekwenyakwenya ono ngenda nambulidde amazima nti munnaye nkubulire mwami Tronas sikwagala naye n'okwenyakwenya ombuzaabuza kati ate gwe gw'olimbye wali nti nkwagala oma n'omuzaalamu n'omugasina gye nkutwala yakole ki oyo mulala sinza anzi tomukwenyeza bwagume naye tukitegedde emyaka 6 yabeera namwandu okudda waggulu yabeera namwandu basemwandu bo tebaliyo tombuuza tebaliyo balina erinnya eryabwe njaddi baleetera naye ng'ekyaleeta ebyo byonna kubba bintu by'abasajja anti byonna biri mu constitution etteeka ssemateeka bwe baateekayo etteeka engabana y'ebintu era kati olaba bakyaliriko balinyogootola naye ebyo byo nga balikwatako ebintu byanfuna anti abali mu paalamenti obufumbo bugenda busaasana ate ng'alina gy'aludde atalina gy'afunya wapya ayagala eno amale okubbaddewa kati abalwana eryo babaka ba paalamenti abakyala bebaagala baganyulwemu omwana yagamba mu paalamenti nzibu bannaye sitta bufumbo nange ndi mufumbo naye bagamba mu paalamenti nzibu ebadde eno ng'oli muntu mulamu nnyo naye bw'otuuka eri oyinza ofuna owa paalamenti ofuna owokucakala ow'ennyonyi ofuna ow'ennyonyi waliyo owawaka waliyo owa mu kalulu kunoonya akalulu omukolo n'oguzinga sinza byogedde ate ne beegaana bonna baava mu dippi ogambye n'azinga omukono kitegeeza senga ffenna tuli ba dippi egumire nje naye mbu ebigambo bye byagiremesa okubeera okufuga so buli omu n'anoonyako akawayi buli omu n'anoonyako waliwo gwe nalabye ali akantu ke nalabye olinga alina omukulembeze wamumanyi wali kati yasoose
aina akantu ke yakozeyo kano naye nawe ojja kutussa ze Uganda enyumidde kati enyumira enyuma kubanga eddembe constitution kyasooka otuwa kifenafena kyetuganyuddwamu lyeddembe eddembe ly'okwogera eddembe ly'okukola kyetwagala eddembe ly'okusinza ekyo kyo twakikwata mangu ebyo bye twabikwata mangu yobola abantu obwononefu bungi kati naye gwe mwana muwala myaka 18 toddamu kweyita single mother tokiddamu akole ki wama mwana muwala ono sezaala alayika alina omutabani ayinza okuba ayagala bakamwana abaliko ebyana bya tuleera singa abadde nga namwandu waliwo abanamwandu abakuŋŋaanya nandibadde mugamba timunaayi noonya muntu bwoti ajja kufuna yakuyamba naye kati oyo ate kati tukitegedde bulungi nti bannamwandu balina okuba myaka 6 kudda waggulu bayibuli ne constitution ya Uganda namwandu gwekakasa ddala bambi oyo namwandu myaka 6 bw'oba tonnaweza 6 tokkirizibwa kweyita namwandu kale bba ng'ogezaako kubanga buyaye bubasusse naye kano bakakozeseeyo omanyi kati oyinza okugenda erinnya ekyanamukaaka eyo wansi teyagamba myaka 12 amba namwandu omwana omusajja wuyo yandekedde omwana ng'alyoka akakunkumulaga ly'amaziga nedda kisinziira abantu tuwangaalidde nnyo mu kusaasirwa abamu bakikozesa nga ayagala okumusaasira alowooze nti wajja muyisaawo afune kyakola kyayagala abamu ne bakyeyita nga n'abamu nakyeyitanga n'olusi nebba tafiisanga na ku musajja n'obulumi bw'oyitamu ng'ofiiridde omusajja tabumanyi naye olw'okuba ayagala alina kyalowooza okufunamu gwe nga bw'akozesa ekyo omusaasira bami n'omuwa yanfuna ne yeeyita kyatali abakyala n'abaami nno n'abaami gamba nti abantu nirikaga nti abakyala omulabi wa Tronas Media comment section yejja kutulamula ffe tetuyina kyemaanyi kyetuyinza kukola naye mwe musinga manyi no tugiyita kooti ya social media kooti etuula tekiikaago nga yeesazeewo negamba gwe 18 toddamu kutunyumiza wali ani yakutumya obiki obwo bwakugamba oli hooti kwera eyo kyaggwe tuviire yabagamba gundi jangu semberavu gwe gundi ne gundi temuddamu kutukooya mwe eno mukyalina obulamu obunoonya omwe mukyalina obulamu obunoonya babitemaatema mu ddakiika awo kati gw'ogenda tebagala bawa stress ogenda obeera ng'okyawoza mu akantu kakugudde ku ttaka bagenda okuddamu kuba mpozi tubaddewa nga bakulese mayiro nga 10 ebyo 5 era nze nsaasira omuntu ayavudde ku ssimu eggulo nga pulaninga kugizzaako akawungeezi abajja kusaba bamulese dda mayiro ze baakamuleka naye bwe baba nga bamulese nga gye baliko byamulamwa ajja kgenda kukomawo nga bali ku topiki ndala nga Suna Ben yafiiriddwa nnyina n'asaba omuzimu gumulwanirire ebintu bye akayiringo katwala ebintu bye ajja kgenda okudda nga Kamoga yasaavinze Suna Ben ekibaluwa kakama ogenda okulaba nga atandikire ne gole eddembe lyani gwalwanirira nga takyalimanyi nomination ze Kawempe zawedde dda waliwo gwe nagenda nagamba naye abange simanyi wendi tusimbule oba nindeko nga ataddeyo mu comment section abuuza wawe bali waba atandikira kati gwe yavuddeko eggulo ng'opulaninga kuddawo akawungeezi ka leero simanyi wooli taata oba maama ajja kubatuuza ajja kumanya waali ate awo nensaasira maama wange oba kwa maama sirina naye gwe nina yoyo maama bwensuubira kunoonyezayo ku kasimu kati oba agenda gisangawa oba ngiramuleka abeerera kubanga
Speed jegenda mutwala n'emyaka gyalina. Ogenda muno. Bw'aba ayinayo abazzukulu. Ogenda muleetera buzibu n'abazzukulu bwakakuba bagenda gimujjako. Bo bye bajagalako yennene. Tebajja gikwatako bajja gimulekera. Naye siya. Bo ne kye balina okunoonyako bakimanyi ne kye baagala. N'omubuzaabuza bagimuggyeko bakimanyi. Jajja katulabe oza tata si yakubi anko yakuba ne badde bali bali okusetinga mbo apo babwe ne bamuddiza ate bamuddiza bagijjeeko ogenda okuba nga teriiko nga bagijjako nga bagenda bamubalo bablockinga gwe ale boleme kuba kuyitamu kumanya ntagikozesa bo ne basigala nga bebagalako babikoze eki kati omuleetera buzibu n'abazzukulu abeereyo kabiriiti kubanga agenda kufuna olutalo weesange ng'atatandise okuyomba nabo bannaaye omulaba wa Tronas Media ndoza tunaatera okunzika puroguramu yaffe eno tubagamba nti mwebale nnyo mwebale okwekumira ku mukutu kyakabi tubeera nga tuli nammwe tubeera tuli bagumu nga naffe tumanyi nti tulina abatulaba oba kitya tumanyi nti mubiraba tumanyi na producer bannaaye oba ofa kinensi naye nga bwe batyo ba producer tubamanyi mwenna mweddira kulaba ki kulabako mweddira kulabako kati bw'olabako obeera nga tokyalina mirembe obeera nga owulira nga tofa naye nga tubagamba mwenna tubagamba nti mwenna ugende ku Tronas Store Nansana musobole okwefunira emifaliso emirungi buli kika buli size amwe abaana abadda ku masomero senior 6 senior 5 namwe sawa yonna muyingira mugenda ku masomero weekend eno kituusa kaseera keeko mugenda ku masomero mugenda ali mufuna emifaliso emirungi musobole kubanga byosoma biyingira mu mutwe ate omukolo omulungi olina ogutegekera ku Royal Gardens wali Kabumbi Nansana abantu otuza abantu naawe ng'owulire ng'onyumirwa mikolo kifo kinene kigazi bulungi parking weeri awo nno tusobole kubanga naffe bw'otuyita tunyumirwe tunaatera okukunzika puroguramu yaffe eno akadde keeko akatalekeka tuve wano akatalekeka kali ku bakulembeze abalonzi bwe baba bakulonze nga bakutaddemu obwesige bakusuubira okulongoosa okubeera ettaala ekyusa ku bulamu bwabwe okutandikira ddala ntandise leero kuno ngenda kwogera ku LC chairman 1 chairman LC 1 gwe pulezidenti w'ekitundu ekyo mazima ovunaanyizibwako enguudo ennungi amazzi amayonjo amasomero amalwaliro security byonna biba bivunaanyizibwa chairman LC 1 naye babawaayo kasente akakola ebintu 25% edda ekola ebisobokako mu bufunze bandi bakozesanga bulungi bwansi n'amala awamusukkulumye n'ateeka mu biwandiiko bye n'awa kansala ne bigenda kugombolola kyekyalo kyange kino na kino na kino kibulamu n'abanga akwatagana n'ow'omuluka atwala omuluka ogwo mu gavumenti local government gwayita town agent oba ow'omuluka noono alondebwa LC bulijjo neebuuza town agent akola ki ye w'omuluka kategedde bwe twafuna okusuumusibwa mu mitendera abeera mu sub counties ye parish iwa parish kati bwe bajja ku division na zino ze tulimu kati sub counties ne divisions zezo bayita ba town agents kati town agent w'omuluka gwo bw'obitwala yeeri waggulu ku division oba kugombolola bagenda bitunulamu bamugamba omuluka gwo LC eno neno yaleese kino
gw'ogamba otya. Adda ku kyalo ekyo mumuluka n'akubamu enkuŋŋaana eza bitundu okulaba okubuuza ebirowoozo byammwe na bino chairman byawandiikako nammwe mulabanga abatuuze ddala bwe buzibu bwammwe nti ye bwe buzibu bwaffe n'abyongera obifowadinga abaakinga chairman kye yasooka okukola ki kati chairman yenna ali ewonga gwe tolinaako kafida road kalabikako abatuuze bo ne bwayumanga ennyumba ekutta omuliro tewali bwe basobola mutaasiza kuleeta fire brigade gwe toli chairman aliki nakigwanyizi nga kinene abayambi eki kankubuulire Trinazi Media eriyo gy'otuuka nga mutufu okutunulira wali omuntu olwo bw'aba alwadde ekiro tumuyisawo tutya bamugjayo batya okumutuusa mu ddwaliro bw'abaawo obwetaavu obw'amangu ng'ayambibwa bakozesa makubo ki okuyamba nga tegendayo piki tegendayo mmotoka naye buli ali mu kitundu kiri endagaano gye yazimbirako eriko sayini ya chairman ezo zo zanguwa eyazimba mu kitundu kiri kuliko pulana engineer ne pulana wa municipal wa division balambula nga bazimba wokakasiza nti ba LC chairman oba chairman b'ebitundu abo balina n'amatu agawuliriza waliwo ayagala kutunda wegezako kwagala kutunda ng'oguza muganda wo ogamba tetufaayo ffe LC tetujagala kasa tuli ba Luganda owaaye ate mwani abawadde stampu ebyo byonna kiraga nti obuvunaanyizibwa yandibadde abutuukiriza ddala kubanga aguze ajja kubuuza gwatunda ono oguzaani ti muganda wange agenda kuzimba nti ye ekkubo liriwa kina kuyita wa kyekisookerwako kubanga enkulaakulana yonna okujja mu bitundu kubo naye babiwulira era 10% obujjanjabi okusoma amakubo amalungi amazzi buli kimu omala kuba nakkubo kubanga bw'ogambye nti baba nako neyo 25% ng'oluusi osanga n'enzizi zigaana ati kyenkugambye ti omulonzi eyalonda singa bagenda mu nkiko z'ebyalo ne bazibuuza ezo sente ziddayo wakiri mutugulire ku butebe nti omuntu bw'afiira ku kitundu ababikoze chairman Magulu Lugoba 2 waliwo ababirina ne chairman Medical Central ne chairman Kigozi Isima Muganzi Lwazza 2 ebyo mbirabyeko naye waliwo wootuuka ne mu kitundu nga waliwo organization yajja nebakolera olwizi nebatekerako bowa kale olina 25% eno erulabirire naye ate n'otandika okusolooza abantu mbwaye ojja kuleetanga sobola okulabirira olwozero nali ntandika okuba omukulembeze mu kazo nasooka kubawa abavubuka baali bajjuza kifo saalwako nga nninga kalulu k'ekawempe myezi gyali mitono bwentebe ewooma bwe namala ogirozaako nenzija ku kyabakyala ng'ow'amawulire nenkola bulungi sajja bwe kyaggwako ne bampa secretary for environment okutwala ebyobulamu n'ebyobuyonjo mu kitundu mu kiseera ekyo essomero lya Kazo Church of Uganda lyaliyo mazzi galino neno ku luzzi bayitangayo mu kimwanyi kati ng'abatuuze bennyini abaana baabwe nga bakomplaininga abaana b'essomero eryo bafuniramu embuto balaba naye tebalina kye bakoze ekyo bwe nabeerawo era nze mu kiseera ekyo abatuuze bankyawa nasiba abateeka poti nze leka zo teri poti nze nazigobayo ngamba siba oyitaddewo omwana agipa ogirесaawo ogirekera wa nabasiba bambonyaabonya baana nentunula neŋŋamba nenjigga nensaka ekitongole bakiyita ifoda nekituwa bowa ku siyu bowa eriwo nze nagisaka maanyigo ne bagituwa okutaasa abaana bano okgenda mu kimwanyi okufunirayo enki embuto ng'ate nabo bageze basindika ku nnya
tebadda amaba line mpanvu paka nkya era mbiseera ebyo nga bafuna embuto bakyakusatu kyakuna mukama be baafunanga embuto nenteekawo bowa bambi development essomero lyajagala olwayo ne lyekolamu omulimu amazzi gano agava ku gundi bagakwata balina tanka ne bafuna national water ne bawa tap balina agaabo naye lwe gaba gabuze bandibadde bajja ku bowa manyi nti bagibagobako nga tenasaka ya ssomero nabo bamanyi obbagaana amazzi abaana b'essomero gasena babasolooza 1,000 awo naye nga mu butuufu bowa yali ya ssomero ye nannyini ki bowa kati LC yagijja ku bannannyiniyo n'egikola ki n'egyefuga kuba erimu ka source of income ako sibula mulabe wa Toners Media tuve wano mulabe wa Toners Media nkwagala nnyo mukwano gwe buli osubscribinga n'otulayikinga ate no sharinga otufudde aw'amaanyi n'ebyo twogeddeko biweeko obwongo birowoozeeko beera mu nju yo weefumiitirize ojja kuzuuka nga ekyokola okifunye ggwe ng'omu nga togenda kuddayo kuwugulwa mubeere bulungi tweyanziza tweyanzeege tuyinza kusuuka wano